Fulufiga bumukerede buchanga yepanka Justin na mere si mere awanda muliro byonna wanino ku Legit TV 256 ojja kubanga ogafuna ate mnange ebyomugagga Don Chris byo ne wowulira nti afudde nja kuba wanino gonna nja kubanga ngakutusaako mnange ensonga ez'abawala e Dubai omwami mukulu Mwesigwa nabyo bikyalanda obujulizi bweyongedde okuvaayo bwetuula butuzikalira nywera amaziga mangi nnyo nga wokiwulira era mbu abazadde mwesabireko wano byonna ojja kubanga obifuna webali kubanga wekomidde wano tutandike olwonno ndukuviire ku ntono. Justin Namiri akakasiza nti poliisi temunoonya era kankutwalire ddala olabire ddala biki ebiri ku police station ye reportinze anti Fulufiga yagamba amutaddeko millions 2 anamulabako kakati yeetute ku poliisi biki ebiriyo tugendeyo tulabe. Aliwadde amagezi omuntu gwe bayita Fulufiga oba yeyita Fulufiga whatever naali muwadde amagezi nti nga tannaluubirira nnyo kusiba abantu nga bwe tumuwulira yeewaana yasibye nobati nasibye gundi agenda yeewa n'omukyalo oli omunaku yali amubanja akatogo esente z'akatogo eri emakindi yemukwata n'amuggalira ne bagamba omukyala nti bwe yabadde abanja Fulufiga yamubbyeko emitwalo 6 nti omukyalo omunaku bwe yazze okubanja emitwalo gye 7 wakati awo mu kubanja ate yabbye emitwalo 6 era baagimusasuza omukyala baagimusasuze kati baagimubazisizza emitwalo 6 n'agiwa Fulufiga naye nze ndaba Fulufiga mu ggwanga munate ye muntu ali mu nkomera agamba eryokanga netoonya kakati abobo bokka nabokka beetwala ffe tuliwo kubanga tukola ki ono mwana wa minisita oli presidential advisor ndowooza obiwulidde agambye muwadde gabuwa kasooke nkutwaleyo olabe ki ekibaddewo wali ku poliisi nga batuuka bantu ki ababaddewo baki abazze okuwuliza ku nsonga zino ye bitambula bitya wadde ebigezo bingi naye nja kubiyita obusozi n'ebiko nkimanye ebyo bibaamu mu lugendo enkooti z'oku nsi zisala mu by'emisono bakusaasira yabavumavuma dda mujjukire wano juzi waneno yali ne bodyguard wa kusaasira naye yamutwala mu kkomera era ne bamusiba omusajja wattu olwavayo era nadda n'amwetondera si byangu era Fulufiga ebyo bikyalanda abasigadde let us be organized. We shouldn't force ourselves, whatever. We are friendly forces. We are friendly to you and you are friend to us. So let us wait for her here. She will come and brief you as to why she has been called. Go, Amoja. Let us not cause any confusion. Stay calm here and wait for her. Wawawa ensonga bwe zityo oziraba abantu babaddeyo tuwulire ye Abitex agamba ki ku nsonga zino. Fulufiga munange ebintu bagamba nti oluusi ennaku z'omwoppi ziba 40 abantu basanyufu abantu bangi nnyo abamwirinako obukyayi weewaawo bagamba ne Justin Namere tatuukiridde mbona ye mu kuvuma woowe mujjukira olutalo olwali wano wakati wa Justin Namere ne Farida Nakazibwe akuba Farida Nakazibwe bye ebintu bye abikwata mpola era ono yamuvumanga n'amusojaso naye teyabiddangamu n'amusirikira paka ono yatuuka n'abivaako naye kakati Fulufiga ye lwakuba nti naye tabadde mutuukirivu abantu kale avumye nnyo abantu kivula abantu abasinga bali ku sayidi ya Namere. Olwaleero nze mpagi yammwe okulaba nga abantu abawumula ku social media bonna abakosa abantu abavuma abantu essaawa pulezidenti waabwe banaateekebwa mu kaguli notegeza Fulufiga osanga social media enaatereera waliwo abantu abalina okubeera saddaaka waabo era Fulufiga alina okubeera saddaaka waabo yomula n'abatyoboola n'abavuma era kyetuliko tetulina kirala Fulufiga tumuwalana tumwagaza ati omunnange neffe we tuli tujja kubanga tubikutuusaako updates zonna tulinze ye Fulufiga ajja kurespondinga atya byonna butereevu waneno ojja kubanga obifuna ate munnange era ye Namere akakasiza nti ye reportinze naye mu kweripotinga mbu poliisi temunoonya bibino ubasabe someone eri official bansamoninge nga kwanga police si TikTok anti ekolera ku TikTok ne mugamba bakuwe official summons ngendeyo nakomawo wano it's on record he came back here yesterday era ne bamugamba nti tetunatuuka kumwetaaga kati ataawo nendabawo
Katemba atali musasuli kwanze ndi munnabyabufuzi era mukimayindi flag bearer ate ndi mubaka alindiriza okulayira ground njirina kati nendaba wakakodi oba oli awo akokwagala okuntawaanya mu biseera ebyokwewandiisa oba ebyakalulu kali kennyini ak'okulonda nenga nti akaneetwale mbabuuze kiki ndaba fulufiga abeera aleekaanira abantu nti munjagala kiki munjagala ndakoze eki kindeese okubuuza sirasefunanga ku official summon so mu bufunze tebakusamoningangako wabula ozze kulaba kubanga mbadde ndaba fulufiga abeera aleekaana nga bw'omumanyiye buli kigambo kisobola oyita mu kamwake mbadde ndaba aleekaana bakunoonya bakola nga n'abantu bange bambuuza ate bakunoonya tukulaba ku mikolo tukulaba n'abaana bo tukulaba oli mu bulamu bwo obwa bulijjo gy'ogenda obuuze kiki so kwe kusooka n'entuma lawyer because I'm represented by council omwami najja oyazze ne bamugaa ate tebanneeta ne mugaa nddayo okuba ku official summons so leero nzize ndabe honorable katono nnyo nga tonaba kugenda olutalo luno twalulaba yeese omukyala yakuvumiranga ki ebyo olina bibuuza ye makola bintu nga byobuuza byakyana kiwe nanti gwe tubuulire weerero ddayo ku journalism ndaba byobuuza byange twabadde tukyaliyawo nezireeta omugaga Don Chris nga gaakaaba gakomba era natuuka n'okugamba nti bannange simanyi olunaku lw'enkya n'akeesa so si birungi tuwulize ebigambo bye muyinza okubita ebyokubalaata naye ng'omusajja ali mu bulumi obw'ekitalo sebo ne banyabo vidiyo eno ngikutte leero nga 16 lunaku lwakubiri sitamidde wabula eno kifa kyemulaba ngenda gikozesa nga mmira eddagala lyo simanyi kinaddiira naye mukama atusaasire wabula mu situation eno mwenna abavubuka be bakozesa okukozesa either ng'okozesebwa omuntu bamusiba nzikiriza buli muntu yenna asobola okunkyawa wabula oli waddemba okunkyawa nga sikuyambangako nga tolyambako zange okkirizibwa okunkyawa tewali mutawulana naye buli muntu asobola okukyawa okuleka mwana we yekka era nze eno evidiyo yange esembye olwaleero njogera ntya Katonda temugenda kuddamu kundaba and I think bekisanyusa nga nvudde oba ku nsi njagala kati sanyule mwitandika ekiro kyolwaleero nti n'owuuyo ennyini ne oba mukyalawo ne oba omulina mu lubuto obulamu bwe butyo bwasobola okulekawo muwala wange ali ne mukwano gwange mbadde ntwalaga sisita wabula sisita ngenda kusaba omwana wange enamba niteeke ku simu ye ngesobola ekyekika kye sobola omutwala ze ndi nomo era vidiyo ngenda gipostinga ngikutte ntegenda kuba sinanywe nekipansibe kisumuludde kati eddagala ngenda okumira njagala neebake mukama bw'anaaba nnyambye n'enzira engulu ajja kubayamba bwenaabasiza engulu bwenaneka badde nsaba mwenna bekisanyusa mikwano gyange nga mwenna mwanneefuulira omusajja muwulidde ebintu si birungi era nga essaawa ya kakati yejjusa kyonna ekyaliwo ekyatuukawo essente nze naawe ate nga tuvuddeko eyo munnange esitooli za Rama ne mukyala we abantu beebuuza ye Rama yabaaki ye kennyini yayogera mukyala we ate omuntu wavaayo n'ayogera ate ye naaba ng'akola kimunyiiza ye kennyini yayita mukyala we nti simanyi mukulu simanyi ali atya namukadde ate abantu bavaayo okwogera ne kimuyisa bubi omwana muwala bwafaanana naba lengera bwafaanana awo kakirengera bwafaanana lengera why do you pretend why do you overpay lengera bwafaanana lengera mukulumu ye mukulumu kakirengera lwaki mukola bino ebintu abasajja bagenda tuuka okubaddukako owekubya firuta lengera ye mukulumu yenga ye mukulumu ng'ojjenga erya firuta ye mukulumu abakazi mulekerawo okwambala firuta ekiseera kigenda kutuuka nga abasajja babadduka lwaki bagenda kubeera nga tebakyabawulirira mu mirembe beera ku nnakyoyo lengera omwana muwala
lengera abasajja mwegendereze bye mukwana buno obuwala bwe mulaba ku TikTok firuta ye mukulumu yatukirize mukulumu kati onalabika azaala Betty Mpologoma. Ndowooza obiwulidde munnange bwebityo bitambula ate ebintu bya Suna Ben ne Nambwayo byo bikyalanda weewaawo abantu bangi bavuddeyo ne bagamba nti munnange kaakana oli maama w'abaana bo ne Suna Ben ne Nambwayo ne bamugamba nti kaakana oli taata w'abaana naye binaggwa bitya kakati ono ye avuddeyo naye kubanga analayizinga ensonga ezo nti munnange ensonga y'obulogo eno jjukira kino kyekintu kyotasobola nagenda ku poliisi n'okipuruvinga otya eyo mu kkooti kipuruvinga otya nti yaloga kyotaalabako atuulira ono kyagamba. Nambwayo alina akantu ke yayogedde ewa Zubeda mbu ye taloga ate talogwa bo abantu bwe bato gye bali n'agamba yagambye nti alina spiritual awakening. Spiritual awakening kitegeeza kikamalo kigugulinga wano. Spiritual awakening tukituddize mu Luganda spiritual kubaye waliwo ebintu bye bagamba keywords awakening meaning a profound shift in consciousness characterized by a deepened sense of spiritual awareness interconnect and a new understanding of life and one's place in the universe. kakati abantu bwe bato gye bali batya asobola okumanya ekigenda mu maaso n'ekinaamukwatako ng'ayita mu birooto gye bali abantu be batyo nga yeebaka ekiro n'aloota era ajja kulota ate n'afuna ekiro nga kyamuddiringanwa nga mukyalawo ng'afuna ekirooto nga waliwo omukyala gwe muli naye era n'akigamba ku mutima nti n'ekirowoozo nti olinayo omuwala ekyamazima ng'omuwala gy'ali egyo yita spiritual awakening afuna thumbs up ku bigenda mu maaso nti gyekiri olumu kimenya kyokka ate era ne buli muntu agirina naye frequency yaakyo mu bulamu nze kati ekintu nali nkirabyeko gwe wennyini ku muntu era ne kibeera mu kifo kyekimu sayimu kadde otandise okwerogosa kyenkugambye nti kasuku olaba naawe ogirina naye emirundi gye kibeerawo mu bulamu bwo mitono oli kyekimufuula ow'enjawulo ku ggwe. When you pay attention ku bintu by'oloota ebimu bituukirira naye kubanga tebibeerawo mirundi mingi olumu tokifaako naye olumu lw'oba ng'olina w'otudde osobola okukyakosingama naye sooka oleke ekintu kino bwe nkiti bwe nakirootako and it has happened. Kati naye waliwo bali abamu nga bagundiza spirit yaabwe eri strong nnyo ng'esobola okunotisinga ebintu time neetuuka bw'atafaayo ne biyitawo ne bimugwako nti naye nga baba baamulabula andi bisobola okugwa ku bantu wano wammanga nga teyafuna kugayidingibwa kw'abazadde be. Yes. Muzaddewo nga yakuleka wakati w'olunaku olumu n'emyezi ng'ena ku mwaka. Emikisa mingi ndi kisobola okukutuukako. Kitegeeza oba oliko omuntu owooko. Omuzadde asigala muzadde. Bale teri spiriti mbi. Spiriti efuuka mbi nga waliwo agitaanudde okufuuka embi. Kati oyo abeera malayika wakubiri ku bulamu bwo. Era gwe ddayo. Era ne Nambwayo genda owulira emboozi ya Nambwayo. Wano oba bazadde bonna teyabalabako oba teyakola ki. Abantu abo bonna nga teyakula n'abazadde be nga kubanga kasuku olaba essaawa zino ky'okola nakulabako kole wagenda nga muwala wagenda mukita kya first year bikoze bitya graduation we yagenda n'ogamba nti bali equivalent ya P1 year wano ebyo byonna byokola oli mu kufufiringa ebiruubirirwa bye eri omwana wo era bw'owummula spirit ejja kutawakkala nti mu bulamu bwange bye mbadde nina okukolera omwana wange mbikoze eki mbikoze. Now maama aliko omwana we w'olunaku olumu
ne gyagenda tawummula kubanga ebiruubirirwa bye eri omwana oyo tabituukirizza. Kale abeera alina okumu overseeing. Mugende mulabe abantu abo bonna nga bazadde be babaleka bato. Baba n'ekintu ekyenjawulo ekibaliko. Biwanvu ebintu ebyo biwanvu oba ani alitabaganya abantu abo ne baddingana bumu oba kale ne balekerawo kubanga beeyogerera ebisongovu kubanga mu butuufu waliwo boogera naawe n'otya. Ayo nga tuvuddeyo wali ku kitebe kya National Unity Platform bali mu kubanga bavetinga oba nga batunulamu mu ebyo ebisaanyizo ebisaanidde okubanga omuntu aweebwa kaadi. Muno mu bantu abazze muli ne mwana muwala Nina Rosa oba Akankunda Rose. Ono yeggwanyiza entebe eya Woman Member of Parliament Sembabule era yatuuse dda n'omuyimbi w'eggwanga naye nga yatuuse dda era naye agenda kubanga asunsulibwa. Tulabe tukatugendeyo. Mami amaze okuleading ekyo kimanyi mu mateeka kye kimu ku values z'ekibiina. Ye mukyala amanyiddwa nga Nina Rose. Abasinga obungi tumumanyi muyimbi waffe wanene w'eggwanga naye ndowooza yatuuka gyatuuka n'agamba nti nedda nange kale waliwo okubayita okwezuula neyeezuula nti n'ebyobufuzi nabyo akola ki asobola bw'atyo. Ekintu kino yakyogerangako naye akusooka abantu baali balowooza nti byakusaaga naye twagenda okulaba ng'akitaddemu amaanyi era nga twandiraba nga ssaawa yonna nga babbinkana. Simanyi oba mukyala kyagenda wesimbawo eyo. Ezo ze zimu edisitulikiti zensobola okugamba nti za NRM era nsuubira kijja mubeerera kizibu nnyo. Olaba yagendayo just bugenzi kutuuza meeting kutegezaako abantu nti ayagala kwesimbawo. Ndowooza mwalaba ekyaliwo ne bamutwala akaguddeyo. In fact yalina waka naye baamugaana n'okubanga ayita abantu just ewaka ewaabwe. So simanyi oba kijja kuba kitya naye nga ye mweteefuteefu agamba nti ali redde kyonna ekinajja ali redde okubanga atambula nakyo era nga arepresentinga abantu b'Essembabule nga omukyala nga woman member of MOP nga woman member of parliament yeyo omukyala Nina Rosa. Nina Rose so tubagaliza birungi byereere era nga buli kimu kiwedde tulindiridde omuyimbi waffe. Nonno abantu bangi nnyo abavudde banabitone abayimbi ebisanja bino ekiwedde na kino twalaba abayimbi ekiwedde naddala twalaba Geoffrey Rutaya Honorable Geoffrey Rutaya munenge gwali omulundi gwo gwasooka okubanga ateekayo interest ze okubanga representinga munenge abantu ne bamuwa era essaawa yakakati etwogerera member awedde emirimu member wa parliament awedde emirimu ne tufuna omukulu Dr. Hildaman era naye n'avaayo gwali omulundi gwe ne yesitulayo n'agamba nti nange nsobola bw'atyo era munnange n'ayitamu. Twalaba manager wa muyimbi Rema Namakula omukulu Kayemba Solo naye bw'atyo n'ateeka interest ze munnange naye ne bamuwa abayimbi n'abanabitone abalaba nti ekintu kino naffe tusobola era tulabye nti bakoze eki. So tomanya n'omukyalo Nina Rose chance yeyinza okujja n'olaba nga naye bw'atyo nga akoze eki nga naye awangudde. Naye si byangu biba byakugezaako chance wejja n'ogitwala. So nalabako ajuzi wano gyevuddeko ng'abantu bagamba nti abayimbi abo tubasindiseeyo abanabitone tubasindiseeyo nti naye tebalina kike batukoledde nti so ebyo tebibulamu abantu bakomplaininga naye tusuubira nti tomanya ono ayinza okukozesa chance eyo mukama wanaaba agimuwadde n'aba nga arepresentinga bulungi n'okukolera abantu kyekisinga obukulu. Webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna butereevu amawulire tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako. Ensonga y'abayimbi bano abamu bagamba nti mbu kibulamu. Nalaba nga bagamba this time around tetwetaaga abayimbi tetwetaaga nti abantu abo tebalina ke bakoze era batuuka ate ne bava ku mulamwa simanyi naye nga bwe bityo
bwe bitambula essaawa ya kakati ye Nina Rose yamaze dde okuba ng'atuuka ku kitebe bamusunsule balabye kaadi emugwana asaanidde awo naavuganye n'omuntu omulala agenda okuba nga avudde mu parties endala.